Alright, tukwaniriza gwena omulabi waffe ali ku Magala TV erinnya nga bulijjo Simple Steven za Simple Profile. Nate tuba tuyingiddewo okubeera nga tutunuulira ensonga ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Olwaleero nno ndi ne munnange bwe tukola omulimu gwe gumu tugenda kubeera nga tutunuulira ku nsonga ezigenda maaso oboolyawo mu Paalamenti mu babaka ezibadde kasasiro zirobanganya abantu okuvira ddala ku mubaka wa Bukoto Central Richard Sebamala gye buvuddeko yavaayo n'aleeta ekiteeso oba ekirowoozo kye ng'ayagala leader of opposition abeere nga alondebwa ababaka abo ababeera mu Paalamenti nga bayingirirayo ku ludda oluvuganya oba mu bibiina ebyenjawulo ebitali ekitali kya NRM. Bangi bakyogerako ekintu ekyo, bangi ne bamulabanga eyalidde, bangi ne bamulabanga munnanfuusi. Awo nno we twagala okutandikira ne munnange ono kasooka tweyanjulire n'oluvannyuma tusimbule embalaasi. Sebo bwoza ku balabi baffe. Mulabi wa Magala TV nkulamusizaako nnyo amannya n'eddoboozi Paul Kakande Nakibogo ow'ensonga. Kokatukeerabira. Nakibogo ow'ensonga eyadduka mu kalulu. Siddukaako mu kalulu ssebo. Wakola otya? Mao yanyima tiketi ya DP ate saagala kulya bigambo byange nagamba nzira ku DP ate olabe nga nzunga. Oba toli munnakibiina mujjuvu? Naye ndi munnamawulire. Kati siri munnabyabufuzi ssebo ebyobufuzi byaggo. Soke tukayiseewo ako. Oli mukujjonkera pulezidenti wo? Sijjonkera Mao mujjonkerako. Oba si pulezidenti wo? Sijjonkera Mao. Naye nga pulezidenti wo? Ate era si pulezidenti wange. Lwaki? Toli munna DP? Si pulezidenti wange. Toli munna DP? Pulezidenti abantu gwe balonda mu ggwanga amanyikiddwa. Yani ngamba nti pulezidenti Mao teyesimbawo na kuba pulezidenti. Tuli ku pate. Ku pate? Toli munna DP? Oba wajabulira oluvannyuma lw'okukuma kaadi? Saabuliraako DP. Okyali munna DP? Nnyo. Pulezidenti wo yaani? Mao si pulezidenti wange. Pulezidenti wange, pulezidenti w'abantu, era pulezidenti w'ekibiina kya DP w'abantu bamuyita Engineer Richard Sebamala. Era kyewakanya genda obuuze banna DP bonna buuza bato bange Badumba. Olidde olugwe mu pulezidenti wo? Owaawa. Robert Mao. Simanyi. Kale ensonga ezo teziveeko. Noozo mutegedde munnakibuga yali ayagala okuvuganya nno ku kaadi ya DP mu bitundu by'ekibuga akalulu akawedde naye nga bagambye nti ekibiina kya mu makaadi wabula si Robert Mao. Ebyo bigambo byo. Ebyo bye bitya? Sebo, ogabe zigambe ekibiina ani agaba kaadi? Ekibiina kirina akakiiko akakola omulimu ogwo. Ani akakulira omumanyi? Omumanyi gwe? Gwe ojja gendayo babuuza ani amma abantu kaadi. Omwotewo n'omuntu kaadi ate toyinayo gw'osimbyeyo naye era omuntu n'omumma kaadi. Ekibiina kirina akakiiko akakola ku nsonga ezo si pulezidenti. Tobola nkugambye ekibiina gwe kya makaadi. Ekyawa? Ekya Democratic Party. Ani akulira akakiiko ako? Akulira akakiiko ako? Soko munzijukizeeyo. Yeeyita. Yeeyita ani? Pulezidenti. Yakakulira? Kale Minister wa Justice. Ekyo kikkiriza kuba ye Minister wa Justice and Constitutional Affairs. Babeera nga yakulira akakiiko akalondoola ebyokulonda mu kibiina kya DP. Awo nzikiriziganya naawe. Ssentebe waako bamuyita Mutenyu yakulira akakiiko k'ebyokulonda. Kati Mutenyu ye yakumakaadi. Naye mukama we yaani? Robert Mao ye pulezidenti w'ekibiina. Kitegeeza Mutenyu. Secretary General ne President babakulira Mutenyu. Era yebasalawo. Empapula waswalira pulezidenti waswalira Mutenyu? Nazitwalira mu akakiiko akaali kateereddwawo. Ng'ani akakulira? Akakulirwa ye Mutenyu. Ani yamuteekawo? Abatuwuliriza ndowooza mulabye abasajja bawanda abantu ebigambo era kano akantu nsaba katuuke wa mukama wa pulezidenti.
Nobati Mau. Wa Minister wa Justice. Minister wa Justice. Omuje mu bintu byo. Somanyi muntu fania ku makali. Simulinako buzibu. Why to qualifying kukwata kadi ya DP? Lwaki. Eteka constitution egamba myaka 18 yeggwanga fena je tugoberera. Ojiweza. Egamba nga wamala senior 6 na jimala. Ate nenjita. Ngoli muna Uganda. Ndi muna Uganda. Atali siringa bana bayina obutuuze obusatu ninok obutuuze obu bwa Uganda. Ndi mutuuze w'ekiboga je nazaalibwa je nasomera je nkulidde. So kati gobo ngamba nti sisaanira. Mutenyo okuma kadi ozasinzira kuki? Yakuwa nsonga ki? Mulwadde wa mutwe. No, teleza mwao. Oyagala kugazawo mpewo. Yamanyisi yampa nsonga. Ngo wabuza lwaki? Nagibuuza ne batanziramu naye. Ebyo kasita byagwanze naye nesteese okuli presenting ekibiina kyange. Naye kyo we kiba kyamboola. It's fine. Okay, awo tujja kuddawo mu show ezinaddako tutunulewo nawo obuzibu bwavaawa gwe wayita saanidde oba ekibiina kirimu obusosoze. Bwe kati akakiiko ne kamumma kadi y'ekibiina. Tekalina gwe kasimbyewo ekiboga ekyo nakyo kyongereko. Tekasimbawo yadde omuntu. Bannakiboga nno kabakola bubi. So nga bwe nagambye ensonga gye tugenda okutunuulira olwaleero eya omubaka wa Bukoto Central Richard Sebamala. Ensonga gye yaleeta ku fulo ya Parliament. Excuse me. Ensonga ayagala bonna babaka abali mu Parliament nga tebayingiriddeyo ku kadi ya NRM beerondere leader of opposition. Ensonga teyaleetebwa Sebamala, yaleetebwa omubaka bamuyita Namara. Najirera. Najiwa amaanyi.